bagiyita batyeno shauri yako batutegeeza nti omwala guno gubadde gusulako abavubuka ab'oku nguudo abawera n'3,000 okuva wali eri ku faya okutuuka ewa Kisekka. Kyokka ate era nti obukyafu obubaddewo nga buyitirivu nnyo. Kati kyekibuuzo, ebizimbe ebibadde biyiwamu kazambi ng'emyala giyiwaawo kigenda kuba kitya? Abantu abamu babadde bayiwamu kasasiro, wabadde wabeerawo n'obumenyi bw'amateeka. Naye ate era ne kyetusanzeewo olunaku olwaleero, obutebenkevu bwetaaga okunywezebwa, kubanga baŋŋambye nti wano ku bibaati wano banyugunya bagenda kukolerawo nnyo. Naye ate bwe ziwera essaawa 12 ez'akawungeezi kati omubbi yeeriisa nkuuli. Njagala kusooka kwogerako ne ssentebe w'abatembeeyi ababadde bakolera ku mwala guno. Ssebo jangu wano. Amanya go ssebo? Amanya gange nze Muhoozi Fred. Abatembeeyi b'obadde otwala nga bava wa paka wa? Abatembeeyi mbadde ntwala babadde bava ka poliisi mpaka eringe wa Kisekka. Poliisi eya wano mu kkoona wano? Ssebo. Babadde nga bameka? Tubaddewo abatembeeyi nga tubadde tuwera n'ebibiri. Naye kati bannanga abamu ssaawa eno ndi mukuba na masimu abamu simayina gye bali. Mwategeezebwako nga kino kigenda maaso? Kintu kino tetwategeezebwako. Kyatuguddeko bugwi era twagenze okujja olunaku lw'enkya nga ekibaati bakikubyewo dda. Tusanga nga poliisi yeetooloddewo naye ng'awantu wano wabadde watulabiridde ebbanga ddene naddala nga nze omuntu omu. Omazeewo bbanga ki? Mazeewo emyaka egisoba mu 10. Naye kwe mbadde mpeerera abaana bange nange obulamu bwange okutambula. Naye ku ssaawa ya leero simanyi na kiki enyinza kuzzaako. Badde njogerako n'omukugu waffe mu byenfuna n'aga nti ne n'abatembeeyi bandibadde myaka 5, 6 yalowooza dde okufuna kapita amutwala mu katale. Ebyo mwabirowoozaako? Twabirowoozaako naye nga bw'olaba Uganda eno bw'eyimiridde akasente ke tufuna wano si ke kasente akali awo akamala kubeeza bubeeza bulamu. Naye nga naffe twetaagisa kuba twagezaako n'okugenda mu butale naye olw'embeera gy'oba tomanyidde era ne butulemerera. Muzzaako ki? Akaseera kano tetunnaba kumanya kye tuzzaako wabula kati enkulaakulana nnungi naye erina okuba nga erimu n'abantu. Bw'obanga olese enkulaakulanya ate nga erina oba beetutte nze sisuubira nti kirungi. Baali badde gavumenti etukwatirako mwene embeera kati gye tulimu. Ssebo jangu tunyumyemu wano. Ssebo amanya? Erinnya lyange nze Haji Kayongo Juma Badru, Director of Security Original Shauri Yako Market Company. Twogera ku security gwe yogera soko yogere ku security oluvannyuma lw'ekibaati kino okubwawo. Oluvannyuma lw'ekibaati kino okubaawo security egenda okukuuma ekibaati kino, tusaba nannyini kubawo ekibaati kino atusalira amagezi, kubanga okusinziira ku mbeera eriwo nga bakifeesi be bakuuma ekibaati kino ekitegeeza obubbi n'obumenyi bw'amateeka bugenda kweyongera. Kikyensaba nsaba gavumenti eveeyo eyambeko ku kigambo kya security, kubanga buvunaanyizibwa bwayo okulaba nti ekuuma bannayuganda n'ebintu byayo. Engera poliisi wali eri? Poliisi weeri naye ekyamazima temala. Baabo ku mulyango oguyingira mu paaka? Baabo bali ku mulyango ogw'emiridde mu paaka, naye ekibaati kino bw'otunula gye bakikubye gye kiva ne gye kikoma wanene nnyo. Ate nga poliisi eriwo ntono. Tusaba gavumenti eyongere ku poliisi naddala obudde obw'akawungeezi okuva ku ssaawa 1 paka ssaawa 6 ogw'ekiro paka n'obudde okukya, kubanga lino ekkubo litambuza abantu bangi nnyo abasuubuzi. Ne bwe tulaba nga bakifeesi be baliwo be bakuuma ekibaati ekyo, ffe nga abakulembeze b'abasuubuzi tulina okweraliikirira n'okwennyamira. Nina ogubinja ogunene gwendabye oguyisewo abamu balina emiggo. Eyo gye bayita eggaali. Eyo gye bayita eggaali. Eyo eggaali bwekusanga tekulekera kintu mu nsawo, n'olwekyo awo ffe ng'abasuubuzi. Ndabye wano Haji nga yabayingiddemu awo. Haji oyo akulira ebyokwerinda ku kyalo kuno, era olulimi lwabwe alutegeera bulungi, era ye nga ye omukulembeze tebasobola mukwatako, naye omusuubuzi bamuyisa si bulungi. Amakulu gaakyo wano waafunze kitegeeza kya bulabe? Okufunda kw'ekkubo lino kitegeeza bulabe nnyo, kubanga kati abantu bayitira ku mbalaza. Eri abadde ng'ekkubo lyafunze kukizoke, kubanga tetusobola kubanga tulwanyisa nkulaakulana. Enkulaakulana tujagala egende mu maaso. Era hamu tumwebaza
olw'okuvaayo n'akulaakulanya omwala guno era tumusabira gugende mu maaso era tumusaba pulogulaamu eno esobole okutambula ng'egenda mu bwangu kubanga omwalo guno ebadde mpuku y'ababbi emyaka egisukka mu 10 nga mpuku y'ababbi ebadde mpuku y'ababbi n'olwekyo bw'aba ng'avuddeyo n'ateekawo enkulaakulana tujaniriza era tumusabira agende nayo mu maaso. Haji jangu wano gwe wa defense nga n'ogubinja gugulingulengera eri sebo amanya sebo Mwami Terakaya n'abantu abakubukidde TV amanya nze Haji Yusufu Lwanga ndi bamushauri yako ekyalo kino okuva ku Quarisel paka ku original shauri yako. Haji ogubinja gwe guli eri obolengera eri bagumbuludde wano bagamba muyiteewo. Nze nkulyano ebyokwerinda naye abasajja abo nagezaako nnyo okulaga nti mbategeera era ng'omuntu omukulembeze omulungi. Gurupu yeeyo ey'abavubuka abo naye kanjogere ku basajja abwe babadde babaleese nti bakuuma omwala naye nze kyempakanyiza era ngezaako nnyo okwogeraganya ne bakomanda era mukana akadde njala genda kulaba Mwami Hamu yennyini akwasaganya ekifo kino mulage ekyokukola nekyalina okukola kubanga kyogamba nti bakifeesi bakuume ekifo kino emisala bayinza okubaako abantu balamu kigurupu gye bwe bunaawungeera bajja kufuuka ab'obulabe. Ngenda ku nsonga egamba nti babo balina emigo kati emigo gye balina gikuuma kye emigo gye bakutte era yakutiisatiisa bantu tebalina kye bagenda kukolawo naye tujja kulaba nga embeera eno etereera tusigaze poliisi n'amagye kubanga bonabona weebali era ku makya twogedde nabo nembeeyanjulira nembagamba tewali muntu yena akkirizibwa kuyimirira ku mwala guno. Kakati Haji omutambuze anaabeera seefu atya? Tunulira laba omukyala bw'atambula omukyala oyo n'amuli emabega buno kituufu buno obudde ayinza okubeera ng'ali seefu muuko naye kikabe tugambye nti obudde kasa bunaawungeera tebajja kusobola kubeera nga abantu abo bajja kuva mu k'obuntu bafuuke ensolo era nga bebamanyikiddwa sebo. Enkulaakulana yazze abantu bamwe bategeezebwako naffe ffennyini twategeeza nedda tebatutegeezaako naffe ffennyini tebatutegeeza naye era ng'omuntu manze ndi musajja musomesa professionally kati ng'omuntu era omutegeevu toyinza kuddaawo okuwakanya nkulaakulana. Mwami Hamu mwebaza mwami tusiimye nnyo enkulaakulana eno gyalese mu kitundu era tujaniriza nnyo tujja kumuwagira 10 ku 10 olw'ensonga nti ekifo kino ng'omwala Mwami Terakaya kibadde kya bubbi olinga babba essimu y'omuntu addukira mwala nga bambi gwe bagibbyeko nga tayinza genda mwala kwenganga abantu abo naye Allah mwebaza nti ekifo kino kiyinza okukyuka nga bikigenda okukyuka mu nkulaakulana n'ababbi bennyini bajja kukola ki bajja kubeera nga bavawo nga basenga bw'obuyonjo kubanga kati lunaku olumu twali naawe ne weemulugunya nti ab'ebizimbe bino emyala giyiwa muli sebo n'ensonga eyo ey'obuyonjo sirowooza nti naye nga ba architecture bagenda okukola omulimu guno gw'okuzimba ku mwala guno ndosobola bayinza ogiwa enkizo ey'enjawulo okusinza kwebaddewo naye oli babadde bazimba buzimbi bingi nti ekifo tekibaddeko bwannannyini nga kazambi yena bw'ava mu bizimbe agenda bugenzi mu mwala ne gujja gabagira ne kibeera nga ekifo kino kifuusi kya bukyafu naye katuyire tulabe ssebo osanga enkulaakulana egenda kusaawo enjawulo mukama wange. Bwe tuba twogera ku safety singa wanaaba wakoleddwa wasuubira okuba nti kuba kakati obwerinde buliwo kati nga tebannatandika kuzimba bwe wanaggwa mulowooza ebyokwerinda mujja kuba namwe mwanguyiziddwako. So mukama wange Mwami Terakaya n'ababukidde batulaba tujja kwanguyirwa ensonga nti ekifo nga kyereere security eba tesobola kubeera nnungi naye kyetumanyi nti Mwami Hamu bw'anassaawo ebizimbe bw'amaduuka security ejja kweyongera okubeera nga nywevu kubanga bajja kubaawo ebintu by'abantu ng'amaduuka mukama wange n'ebirala ssebo. Neyanzeege baŋŋambye abantu bano bakuwuliriramu gwe batya
ndowooza nga tumaliriza munayambako naddala obudde obwakawungeezi okwenswalinga nti abatambulira ku kakati eri abajja okujja bakigwemu nga tebamanyi biriwo. Mukama wange ssebo nafuna bufunyi mukisa nga bwe nga nali musajja musomesa naye omusomesa tulina kyetusoma psychology gasoma kosi y'obusomesa mbadde ngakozesa nnyo psychology okubeera n'abantu abo naye nga nze omu abadde ababeerako nga mbabuulirira bave mu mbeera gye babaddemu so n'olwensonga eyo bampulira era sibayinza kumpakanya so kyensaba nti nno mwami Hamu gurupu gy'osindika ku kyalo kyaffe kino okuba nti bakuma ebyokwerinda boyita bakomanda ba groups ezo basindike mu ofiisi eyaffe yashawuli yako ku kizimbe kya Leisure Teeke twagane nabo tunyweze ebyokwerinda ssebo. Bannange mwebale nnyo mwebalire ddala eyo yenteekateeka eriwo paaka eri ye paaka empya gy'olengera ndabanga naye efunzefunzeemu naye era byonna lwankulaakulana ye paaka empya eyo gy'olengera. Luno oluguudo lwe tuliko lwe bayita luno lwe luguudo lwa Allen Road lwe luguudo luno. Kale njagala beebaza mmwe abatambudde naffe bwetyo bwe tutambudde mu programu yaffe ekyenkya ekitundu ekyagaffeeyo koze ne Jona Mitala, Derek Muwanga, Nakagwa Jasin ne Dennis Nalongo gyali awo ku mukutu gwaffe emigatta abantu social media. Kale tubaagaliza weekend nungi. Tumidde abafumbire ekemmere banalongo bange bahajjati bange mbatumidde nnyo agafeeyo gabadde gakutuusibwako Jeka Animal Feeds ekutuusaako emmere ya Solprovate ejjudde ebiriisa etabuddwa n'obukugu okukuza enkoko z'amangu. Weefunire emmere ya Solprovate ge magoba ga buli